Abaaliko ababaka ba Paalamenti ey'omwenda abataasobola kwegatta ku y'ekkumi bali mu nteekateeka za kutondawo ekibiina ekinaabagatta mwe baneeyambiranga wamu n'okuwabula ababaka abali mu Paalamenti kati. Bano bagamba nti balina obumanyirivu obumala ku nsonga ezikulaakulanya eggwanga ng'amateeka n'ebyobusuubuzi. Tusobola okulaba nti tubeerako ebigendererwa bye tutuusa nga tumaze okukiraba nti ng'abali ababaka aba Paalamenti ey'omwenda twalina abantu abakukunavu era bafunye obumanyirivu mu mirimu egy'obukulembeze egy'okukola amateeka n'enteekateeka ya gavumenti. Ababaka bano bagamba nti kano si kakodyo kakufuna nsimbi mu Paalamenti nga we byogerwa nti tebakyalina nsimbi zibabeezaawo wabula nteekateeka egenda okuyamba okukulaakulanya eggwanga. N'olwekyo omuntu agamba nti no twekuŋŋaanyiza nga tumaze okulaba nti tuli eyo tuvunda embeera mbi. Nedda embeera eyinza okubeera nga si mbi naye buli muntu aba yeetaaga munne mu bumanyirivu n'obukugu obutali bumu bwe tusobola okugabana bwe twagabananga nga tuli wano buleme kufa ttogge kubanga abantu tebadda mu Paalamenti ey'ekkumi. Bategeezezza nti ekibiina kyabwe tekitunuulidde byabufuzi nga bwe guli omugana ensangi zino wabula obwa Sseruganda okukolera awamu ne gavumenti okutwala eggwanga mu maaso. We have tried to keep politics out of this association. Honorable Baiga belongs to Democratic Party. I was independent. He is staunch NRM. He never stood, Honorable Tim never stood. So we are trying to bring all the different shades and we are focusing on the core objectives rather than politicking. Ekibiina kino kyakwegattiramu ababaka ba Paalamenti ey'omwenda bokka kubanga bwe basinga okwetegeera era nga kijja kubanguyira okweyimirizaawo ku nsonga ezitali zimu. Kura Kingdom TV, Samla Hanifa, amalindirire. This is Kingdom TV.